basajja banogo babulira kubanga babagenda n'abantu tebatali abakola ki abakomako oyo omukyala bamuyita Namale Shamira yansinka ina mnyumizamu emboozi gye buvuddeko nga ava ku police ekira police division Muwala Meddie Nsereko oyo golaba ngagula omusango mukwano gwange Meddie oyo naye ng'omuzadde sajja mukakamu nyonyo mukakamu Lati wala nemboze najikutte n'obukakamu kubanga Meddie mukakamu kati yoyo Looya Kumuzaalamu abadde yabula n'obula nakuba muwulira mbisala bya Kyandiru nga yagala Kyandiru those days bafunanga emmeza wali mu kasonda nga tuli mu ocean mu Sirika mbijjukira bulungi kati Looya oyo ne beefuna ne bazaala omwana gwe sigenda teekako kifaananyi na mannya ge naye nga wa myaka 3 kaakati ne bitabuka Looya munne omuloodi Elias Lukwago gw'olabye ne bagezaako okukakanya embeera ebintu ne bikakanamu era naye nga kiri ekipapula ky'olabye kya summons nga kira police division eri ekyali wajjala eri eyo nga eyise alaka n'agaana okujja bino gwali ntandikwa ya February nga 8 awo naga nti osooka kujjayo musango nendyoka nzijja tukanye ku nsonga zino ng'avunaanibwa olw'obutabirira mwana oyo gwe bazaala so omwana oyo yaŋŋambye nti owe tugendedde ku mpewo ng'ayina at least okukkanya kwe balikokko ne alaka era nga yakomuwayo ne miliyoni 1.6 kale singazi mwaluli okitegedde tugende maaso era naga nti alina n'essuubi nti ebintu byabwe bigenda kutereera okitegedde lwakuba bitereera olwedde bimaze okukola ki okusajjuka kale poliisi netuyitiramu ensonga zaabo nga bwe ziri naye katusooke tulabe Shamira byanyumya ono muwala wa Meddie Nsereko ayina Looya gwagenda okwogerako gwagamba nti yamuzaalamu omwana naye tamuyambe amanya gwani nze Shamira Namale yongera ku ddoboozi nze Shamira Namale kizibu ki ekiriwo kizibu ekiriwo nazaala mu Looya Kumuzaalamu ne muzaalamu omwana amaze emyaka 3 tandabirira mbadde neerabirira ng'omukyala yenna okola ne weetereza ng'oyongera ku ddoboozi naye kyatuuse ne nnemererwa mu kulemererwa ne munoonya ng'omuntu ne taata wange omu ne tugenda mu ofiisi ne twogera naye n'atulaga mbu ategedde n'agamba agenda kumpa ssente z'omwana ne okusulwa na buli kimu n'atubuzaabuza nga omukubira amasimu agajjako paka we twatuuse nti naye kiki kyekigenda mu maaso netugamba katugende ku poliisi tugenda kukiba poliisi ne tuteekayo omusango ne tubeera statement ne tufuna ne reference number yakoze eki bwe yalabye ebyo kati ne muweereza leeta gye bampadde okuva ku poliisi akuba essimu nanyombesa nnyo nangamba ngende mbikansolinga ne mugamba nti lwaki mba mbikansolinga kuba tukuwadde chansi ey'omu buntu emyaka 3 tulabirira mwana tuzze ne situde ne kitanga aze gy'oli ayogedde naawe naye olaga nti nno tokiriimu toyagala labirira mwana poliisi yawa poliisi y'ekirwa omwana bbanga ki omwana wa myaka 3 yeyamuwa erinnya oba yeyagamuwa tamwegaana ate omwana gwe weegaana lwaki oba oweeza school fees $65,000 nga tekulina bintu bya mwana byalina kukozesa zeyaweereza nga maze muweeza ku poliisi tezirina kyezisobola nakukola ennyumba batubanja nkola sente ziba ntono tesobola kulabirira nze na mwana okola luddawa nkola mu industrial area kati gwani naye nze Shamira ate ddala Namale taata wo yaani ye mwami Nsereko Sebulira Meddie Nsereko oyo yennyini ye yagamba atya bwe yabiwulira yagamba obeera otya ng'ozadde mwana wa muno n'omusuula ng'omuzadde yenna omuntu alumwa olwo yali taliiwo n'atuma taata wange omu ku bataata bange bwe nasituka naye ne ŋŋenda naye ewaalaka naye Lord Mayor akwatibwako atya ku nsonga eno kati nesitula nga onaga nti omuntu yenna tewali yagadde kujja mu bino bintu bwe biti ebiswaza actually leero wentegedde nti bangi nnyo ogenda okuddukira mu mawulire nga sigamba nti kyoba oyagala but kyekikupushinga ogenda nga otuuse ku kisenge nga waliyo maybe omuntu yenna ayinza okutegeera embeera gy'oyitamu maybe waliyo ba therapists maybe waliyo omuntu asobola okufunira ku ssente waliyo omuntu asobola okufunira omulimu omunene waliwo omuntu asobola okuadvisinga kubanga nyinza n'okubanga nze kayogera naye nga waliyo tugende ku kirala sikutegedde Lord Mayor badde omwogerako Lord Mayor nagendayo nga nnoonya obuyambi nga onaga nti mukwano gwa mwami Nsereko ate mukwano gw'alaka bakola ku musango gwe gumu ne Segirinya ogwa Segirinya ne ngamba kangendeyo
nengendayo nemmala olunaku lulama nga ninza omwami oyo neebaza nti yampa audience. Obeera luddawa? Mbeera Kira. Oyagala ki kati buyambi ki bw'oyagala? Nze njagala kale bwalabiri omwana we asasule ennyumba mwe tusula abeere taata. Nze ne waaba oba ngambe ntya njagala labirira omwana we njagala labirira omwana we kale bw'alaka alabirira omwana naye ng'akakasa dda nti yamuzaala ate amanya yali gamuwadde atya gwe muntu gw'otazaala bwaki oba omuntu omuweza mobile money gw'oba tozadde aba nkolera UN mugabi wa buyambi wa charity. Kaba bajeyo mpola nze njogera ne bagamba njogera nnyo kati kasana utansoleta eta abasajja bagamba njogera nnyo bera nnyo kusaidia abakazi kati kambire kena mwe mukwate omanyi ekikulu society kubeera nga eri quite clear tayinza kuba clear nnyo naye erina kuba quite clear ekyo nakisoma mass media and society kiina okuba bannaye naye bwe mulaba ebintu bino muyigenga mukyemuyiga okitegedde naddala abawala abato kale naye nkugambye nti wetugendere ku mpewo nga waliwo pressure eriwo ne bafuna okukkanya kubakola ki ezo sente zagambye nti yamuwako emitwalo 65 era webukeeredde nga ziweze emiliyoni 1.6 otegedde naye ng'ono walwala Shamira agamba sente ez'okuweerera omwana esente ez'okusuza omwana nga bw'omanyi nti apangisa bw'agamba ne sente ez'okuliisa omwana kakati omusango guno wagambye nti guli Kira Police Division ne twogerako n'owa Family and Child Neglect ku poliisi eyo ate yatusinise w'omwogezi wa poliisi omumyuka w'omwogezi wa poliisi Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire naye n'atuyitiramu embeera nga weeri ng'agamba nti singa ono avunaanyizibwa n'agaana okulabirira omwana kuba ne poliisi teyagendayo n'agamba tujja bimalira eno awo fayiro bajja giweereza ewa state attorney bagyongereyo okulaba ki ekiddirira kakati katusooke tuwulire. So omukyala yajja nga alumiriza Caleb alaka okuba nti nno talabirira mwana wo ow'emyaka 3 kati ne tuwandiika summons we twaziwandiika bwe yaziraba we presume bwe yaziraba omukyala yamala n'atukubira essimu nti omwami yamukubidde n'amusaba bateese ku sente ze baali basabibwa omukyala tugamba bamuwaako miliyoni 1.6 yes kuba osi yali akubira osi child and family nga mugamba mpaddeko emitwalo 8 ampaddeko emitwalo bwegiti ampaddeko 8 ekirala bwatyo so tuli muziwandiika bala keesi ye ekyaliyo kituufu keesi yo tugiina nga bwe tulinda efforts okuva eri ewa complainant yanga atugamba omusajja alina sente zamusindikira naye si ziri zayagala zennyini naye ogwo si mulimu gwaffe kumanya omwana alabirirwa oba nedda bw'aba talabirirwa ogwa child neglect guba gusobola okustandinga naye tunaba tetufunye statement ye tujja kufuna okuwabula eri state attorney atuwulire ekiddako. Wangambye nti Shamira yabeeranga bweru bakwataganira wakati era wano bakugulawo ndi abo baana n'abantu buteewumuza alaka mufumbo tuyinza osula wano asajja madayi mweyagadde bamekaro aze ngambye kimu ekyo bati mwewumuza kale ne weteeka mu bizibu ate bambiri wali abakwagala bayinza okubanga babiri oba omu zannewonya nera abaze kinalaba olwozaala omwana n'omutola n'omuteekako obusi oyina okukakasa naddala omuntu nga gw'omuzadde musiwu nti obadde temwagenda mu kereziya oba mumuzikiti oba kiki nti weebeereramu nnyo bwe kitaba ekyo obaawo obuzibuzibu byebyo nno munnange Lord Mayor bamuyingizaamu atabaganyi olabye Elias Lukwago era mu lukiiko olwatuula lwe lwavaamu kalungi akatandika okuleeta ziri ssente ze tukugambye nti zaatandika okujja era keesi eno erabika egenda tutuuka ku conclusion kubanga alaka kati awaayo ku buyambi mu kusooka omwala agamba bamujjukiza bwe bityo era bijja kutereerera ddala
byebyo nno nga twakava kiba kirungi n'otalinda kujja ku TV kubanga ffe tukisobola nnyo ekyokuteeka ku TV n'okola ebintu mu butuufu bwabyo bannange. Ensi eno byebyo nno ebyabakyala nga twakava mu lunaku olw'abakyala International Women's Day. Bye bizibu byebakola ki? Bye bayitamu. Kubanga emboozi etwaga eggulo katusooke tugireke olunaku lwamma tuveemu bitiibwa. Kati kati kyekiriwo nkutumidde munnange Lambert Etibot oyo nno ali Dallas, Texas. Era obubaka bwe eri abakyala naddala abamu diaspora nti abasajja bali mu Amerika boogera oluzungu. Happy International Women's Day to you all. Wishing a very happy Women's Day to the strong, intelligent, talented and simply wonderful women of this world. Yali agamba nze. Dennis omwami oyo wali awo. Don't you ever forget that you are loved and very much appreciated. Nejasi ne mama yanzala ne bamama bonna benyina ku nsi n'abakyala bonna batulabirira batukulembera abakyala b'ensi yonna bajuwa kali bali aba ku ground Lambert Etibot naye mulabirira abaana katudde oyo no executive secretary yuna kibiina ekikulembera abakyala abantu bonna mu America be bantu bakwasaganya tubagaliza olunaku olulungi akumme basabo ne banyabo.